Waniriza ku Big Brother Uganda we bali kutulaba we bali kutugoberera nze Big Bro Jamal wena Kaseke kasumete ebintu bitambulira ddala bulungi nate nkomyewo ne muganda wange akyayina ennaku nnyingi naye nabagamba ngenda mubatuusaako buli kamu akafaayibwa wewe so okubeera nga ebintu bitambulira ddala olw'ensonga nti nno bambi ayita mu kusoomoozebwa okw'ekitalo ebintu bingi byayitamu naye n'ogambe bannaawe oba ate lwaki kizze bwekiti saba obuuze ku batulaba batula mwenna babuuzaako mwe bali mukwasaganya ate mbasaba mwe bali kutugoberera buli kateekayo nga mukagoberera n'olya muwulire emboozi ebeera getambula oli otya tuyise twakoma olabagana kubanga tibadde litambudde obwebaba wa vidiyo eri wankubidde essimu buzibu ki obuzibu bwennyina neetaaga kuyambibwa mu mbeera ki mu mbeera waliwo embeera enjigiriza akasente siina kale neŋŋamba musajja wange alina abantu ab'enjawulo basisinkana ate nensalawo kutuukirire era kyobula dowulira nga nkukubira essimu eŋŋamba nzije obulamu buli butya kati general obulamu butambula butya eyo kuva luli wetwagira awo wakubanga wasemba kuŋŋamba Jamaalu bantu bansosola mukazi bansosola ku mulimu bansosola bandabanga ekisolo senyange embeera awuliriza atulaba ono ye mmeeya w'ababi musajja muzanyi wa comedy uzanya comedy esibo amuzanyi wa Katemba comedy naye erinnya yakozesa emmeeya w'ababi oba minisita w'ababi naye tubale tuli off camera alina ekintu kyaŋŋambye naŋŋamba nti ne banne bannakatemba bamusosola bwekiri era bannange bansosola akozesa tampa ssente bakoza ne batakuwa ssente olwoluusi n'ogenda n'okuba ebicuba ne batakuwa ssente ebicuba okuba bite kale oli akuyise nagamba jangu nkolere wano eno n'alaba abantu bagenzeemu nga yaabula nga toddamu kumulabako bwe buzibu oyagala ogambye nti onkubidde oyagala buyambi butya senyange kyemmanyi osisinkana amafiina era ndooza connection togirina eyama mafiina temukolagana munoonya mukyala sitabangako muzibu mbadde njagala omunoonye kubanga kyemmanyi ojja munoonya kubanga ayambye bantu bangi ate mukazi muzadde waliwo gweyo akayamba awo bamuyitaaniye yakayamba ate wawadde sente waliwo gwe yawa ssente yawa madubala wa tiktoka so mama fiina nawe omuzadde ate waliwo b'oyamba nga nange mbalaba balina emikono basobola okwekolera so nange mukisa gwabwe naye so nange nsaba onkwatibwa ekisa oyagala kuyamba atya mama fiina njagala nyambeyo atist nabwampaayo kasente nange ebanga mitwalo nga obukadde nga 5 nenfuna capital nange nenkola nate nendekerawo okudaaga okugamba muno simanyi ate nsaba abantu just kufuna capital nebwampaayo obukadde nga 3 oyinza kukola mu business yoyinza okukola anti bwofuna ssente capital tayinza kugula gwogamba osobola okugamba muno kansubula engatto oba kateekawo ka bizinesi bwebanga ti nga bwe nkugamba abantu bantya okubeera nga ntunda ebintu n'ofunawo omukozikozi agamba muno ki ono gwe weesize abeere nga akukolera ki akukolerako nga nawe oli awo mabbali gwe tomulekera bizinesi wabula gwe omuteekawo awo n'ogamba kati beera awo ng'okola nga nze ndi wano eno ekikulu kya byonna oyagala kukuyamba bakuwe capital osobole okufuna engeri gye weeyimirizaawo era bwe kiri njagala muntu anyimirizaawo si bamafiina yekka bangi nnyo balina ekisa ate bagabira abantu ab'enjawulo newankubadde ogambe mukisa gwabwe naye
waliwo gw'otunuulira n'ogamba no asobola okwekolerera. So Maama Fiina n'abalala bonna abawuliriza bonna abagagga bonna bemenye esimenye. Musiraamu wadde oyogedde wali ku Pastor Bugeme. Pastor Bugeme naye bw'azimpa bw'azimpa era bonna mbanoonya abo bonna ab'ekisa abalina omutima omuzadde, kubanga bwe nfuna capital ne ngamba kati kanneekolere nange ntandikewo ng'okukola nziggyemu omutima ogugamba muno obusabiriza just kufuna capital yekka bukadde nga 5 oba 3 nabulala bwaba yeeyongeddeyo ne ngamba ki opangisa wazini mpangisa kati ebyo byonna era nambiera mbyewonyeeko ebyokusabirira ogamba muno ki nina bwensola bammanja bampe ku ssente so Maama Fiina bw'oba mulala bwampayo ka capital ningamba ki eyo ka bizinesi kentaddeko kekagenda okunsasula ennyumba kekagenda okundiisanga nja kweyanza nnyo. Maama Fiina oyambye bangi nnyo, bangi b'oyambye naye kati ngaffe abamu oba ogamba tetunaba kutuukirira oba totulaba bulabi kati era nvuddeyo ne ngamba munnange Maama Fiina saba kunnyamba temunnatuukirira mu kubayamba. Nyinza okuba sinamutuukirira oluusi nga tonnamutuukirira kati leero mutuukiridde. Eddagala luli lye waŋŋamba ly'omira olina essuubi ly'okubanga eriiso eryo liddamu ne liramuka. Abasawo bwe bagamba oba eddagala likendeeza bukendeeza just bulumi. Eddagala lye nkugamba likendeeza bukendeeza bulumi wabula si kuwonya kubeera awo ng'olimira tolumizibwa. Oba tomize bikuluma. Oba tomize bikuluma osiiba bubi osiiba mu nnyumba ne wano tosobola kutuula oba tosobola kwogera tosobola kulya. Olwolya ng'oba olya olukola ki lwagala kugirako bugizi kuvaako buvi. Tosobola kwogera bulungi tosobola kwogera. Era kati ne kuwano mu kwogera mbadde maze ddimira ne ndyoka ki nzijja naye bati bwe mba sirimize nga first stage ebuze siba mu nnyumba nga neebase nga nnumizibwa mulindaajana. Kale kwegamba kyemmanyi wali abagagga ate abazadde abakwatibwa ekisa bayite bonna kale mwenna abagagga bonna sijja kubamenya kubanga lubi besitamanyi naye nga bayamba nga baagala okuyamba. So bonna mbakowoolera wamu nga Maama Fiina yabakulembedde basaba kunnyamba nange nfuna kyenneekolerawo kubanga mukyala muzadde ate mugabi ndoza lwakuba bali tonnaba kuvaayo. Mukyala mugabi bangi bempulira kati ngaoyo tikitoka gwe yagaba yamugabira $5 million oba 5 newabaawo baani oba ayawa amabaati yali saha yali ani Kingisaaya yamuwa amabaati. Kale namwe mwenna mbakoowoola ne bayimbi bannange abalina emitima bayimbi bannange bakomediyani bannange abalina omutima omuzadde mwenna beetaaga muziruukirire. Big Brother Uganda we bali kutulaba we bali tugoberera ono bamuyita Ssenyange erinnya akozesa mmeeya w'ababi owa minisita w'ababi. Ekikulu kya byonna ndowooza mu mboozi ye alina embeera gy'ayitamu emunyiga ayagala buyambi nti nze bwe yankubidde essimu yantegeeza embeera egaanye naye nkole ntya kubanga nze ne mukwano gwe kuva dda musajja wange okuva awo nga tugenda mu covid natandika omumanya nga tugenda mu covid awo 2018 we twakolera ekikulu kya Young Mulo ne mutegeera awo naye omusajja ono bambi tunyumya naye ekizibu ekisinga okunnuma nga nze omuntu bamusosola abantu abamu tebagala namusemberera nga bw'olaba bwe musemberedde. Abantu bangi tebagala musemberera abakazi bamudduka abasajja bamudduka abantu ababulijjo bamudduka. Kale weekanga nga alina embeera gy'ayitamu ng'embeera gy'ayitamu si nnungi nga mutuufu yeetaaga buyambi oba n'okubeera nga tujjawo kiri ekintu ky'okuba nga tudduka muntu munnaffe olw'okuba alabika bw'atyo kitegeera. Towerabira banaffe aba Century Property Real Estates Uganda Limited bano nno nga bakafulu ab'okubeera ng'embeera bagikwasaganya mu kutunda n'okugula poloti eziba enteeketeeke abategesi b'ebibuga bye bamufuna mpola ate nga banaffe basoneyezi Carpet World
basangibwa wali ekatwe okulinaana Dayale, gendayo osobola okubalaba. Teweerabira Victory School of Beauty and Cosmetology bakulinze, era bano bakugamba nti buli kimu kye bakola gwe mukama waabwe. Kwata omwana wo bw'oba muzadde oba muvubuka ng'oyagala kuyiga ebintu ebya skills, bikwate, genda. Onoogenda kyenyinza okukakasa buli kimu kigenda kubeera talatemu. Webale nnyo, webalire ddala. Nkwagala nnyo muganda wange kubanga naawe onjagala. Ebbanga lye tumaze ffenna ddene, naye omukulu mumuyambe akatono. Soma enamba y'essimu oba ngenda teekawo enamba y'essimu awo, bw'oba oyagala n'omutuukako osobola okukuba ku namba yange ne mutuukako. Nti ate si ne woba ogabye abantu balage nti yaweereddwa. Okitegeera muganda wange. Mama Fiina oli mukyala muzadde, naye mukyala omuvubuka ono ndowooza wali omulabyeko, teeka obba wali omulabyeko era omumanyi, naye ye agamba yayanira kutuuka mu maaso go. Era Jamalu kyenkusaba omunnoonyeze. Ngenda kumunoonya Katonda wanaatusaasira nja mufuna. Osobola omuyitiramu eno emboozi. Kyenkusabira ddala omunnoonyeze Mama Fiina n'abalala abali eyo. Oba olina abagagga balala b'omanyi nze sibamanyi, osobola okubanoonyako era ne bannyambira wamu Mama Fiina. Tweyanzenge nsaba osibule abatuuze. Olina bye weerabidde bwe wandyagadde okuyamba abalala? Mpozi nagamba sijja kumenya mannya wabula naye omenyeza Mama Fiina kubanga gwe mmanyi, waliwo n'abalala bayagala okuyamba naye nze sibamanyi mannya. So abali eyo temunyiga gamu noba ate ono gwamenye gano masira wano gavaamu galeka simanyi bulungi nange bijja ne bikaba amaziga kati bwe mba nduddewo okumira eddagala bwe bito obikola ne bigira nga muli bigira kati olwo kinaatera okutandika okunnuma. Eddagala liri eryo eriweweezaako ne bigira ne bikuma ne bigundi kati awo obulamu bunaatera okujja. Okubeera nga bikuluma bimanyi okutuuka ekiseera ne bikuluma. Binnumira ddala naddala nga nduddewo okumira eddagala. Eddagala olimira buli lunaku? Buli lunaku nnyo ddimira. Bwe basirimize ku makya ndimira kawungeezi. Bw'omiisingamu? Simiisingamu. Ssente bwe zikubula oba toguze? Nambeererawo nga bikuluma bw'ofuna ssente ng'okola ki? Bw'ofuna okuba neiba bw'otuma nga wagenda kugulira eddagala ng'olyoka ki? Bwe bitandika okunuma sisobola na kutambula kubanga olyettema nga lyagala kubuukako. Yonna kale n'omutwe gwonna ne bitwaliramu n'omutwe ng'owuli omutwe gukulumira ddala. Bino nabyo bikuluma bino? Bino nabyo bijja byo tebinnuma naye obuzibu buli wano eno. Ate bino birina engeri y'omubiri ndowooza gye gufuukuukamu ndowooza nga gundi ki. Omulabi sooka omulageko ku bino kubanga tibiri eno yokayoka, ate bino byo byajja biti? Nange nalabiraawo nga bizze. Sobola ne wano bijjudde omubiri gwonna. Kale nolwekyo njagala obuyambi bw'amaanyi nnyo. Neetaaga obuyambi ndi mu binno nga bw'okiwulira. Nyinza okundabira wano eno ng'olaba nga ki naye obulumi bwe mbeera mpulira bwe mpitamu bulumi bw'amaanyi. Tweyanzenge webale kutulaba. Bamuyita Ssenyange, siibula abatuwuliriza. Basiibudde nnyo mwenna abatulaba bwebale tuwuliriza ate mwongere n'otugoberera. Kyensembyayo basaba mwenna obuyambi bwammwe ab'omutima omuzadde mwenna abandabye mwenna baagala nnyo. Tweyanzenge webale nnyo, webalire ddala atulaba. Bamuyita Ssenyange, meeya w'ababi, musajja waffe. Subscribinga, likinga, sharinga. Genda mu comment section olekawo obubaka. Enamba za simu awo z'olaba zikubeko era nkukakasa
tingenda mukutuusaako oba ye niwoba omwagala nze nja mukubira essimu mugambe jangu tugende waliwo wano omwami akwagala. Mama Fiina omwami ono yagamba akumanyi alabye byokoze nange mbirabye bantu bangi boyambye naye asaba buyambi. Specifically yampise nga ngamba Jamal nyamba tukuwa Mama Fiina naye nfa. Kyenkoze nange ogutali musango nga kamuteke mu kamera. Mungu oba oli awo ajja musaasira. Toyanza toyanzenge akume atakuumira mpeera Ssaabasajja kuwangaala.